I'm here to say some things. Fuck love and fuck love again. Fuck attention. Fuck friends. Fuck relationship. Fuck promises. And fuck you. Eno njagala ebeeko mutabani wo omulenzi oyo omuto ebeeko omuvubuka oyo omuto gweyamba. Priorities z'abalenzi ffenna nga tukula zandibadde bwe ziti. Priority number 1 gwe ng'omuvubuka gwe ng'omulenzi wandibadde nga weerowoozaako nnyo. Weeteeke ku number 1 beera priority yo ey'obulamu esooka. Buli kimu ky'okola mu bulamu bw'ensi eno kakisooke kuba nga kiganyulwa ggwe gw'okiganyulwamu. Okwerabirira, okulaba nti olya bulungi, omubiri gwe gubeeroke. Buli kantu k'osobola okuba ng'osobola okwetuusaako wandisoose kwerowoozaako. Ne bw'oba oyagala kugula ssaati sooka weerowoozeeko nga ggwe omwana omulenzi. Ne bw'oba wandiyagadde oguleyo akagatta akapya nga tonolowooza kagulira muntu mulala sooka weerowoozeeko nga ggwe. Lowooza ku mind yo. Giteeke mu mbeera ennungi obe ng'olowooza obulungi buli kaseera. Lowooza ku bintu ebiyinza okukuwa otulo weebake bulungi obeere ng'obwongo bwo buli kaseera bulyoke. Number 1 priority ye ggwe. Bwe kiba kubanga olina ebintu by'osobola okufuna ebikuyamba mu bwongo okuganyulwa mu magezi ag'enjawulo okusoma ebitabo, priority esooka ye ggwe. Byekolere nga ggwe. Nga tonnaba kulowooza kugamba nti kantwale omwana ono mu restaurant esinga obulungi, mu hoteeri esinga obulungi tunyumirwe obulamu. Nga tonna spendinga 1,000, tonna spendinga 1,000 ekyo oba emitwalo egyo gwe weerowoozeeko nga ggwe ofunamu kyenkana ki. Ekintu kyonna ky'oba nga toli mu kufunamu gwe ng'omuvubuka gwe ng'omwana omulenzi manya tekiri mu kuganyulwa, sooka okiteeke ebbali. Priority ey'okubiri byandibadde ebirooto byo ne goals z'osetinze ng'omuvubuka. Oyagala kubeera ki? Birooto ki by'olina? Then no concentrating ku birooto ebyo n'okola n'onoonya ebintu eby'enjawulo ebiyinza okukuyamba okubanga ebirooto ebyo bituukiriza. Bwe kubaako mikwano gy'ofuna n'abantu ab'enjawulo abajja mu bulamu bwo kababeere nga balina okukuyamba oba ng'obayigirako okuba ng'otuuka ku birooto byo. That is number 2. Priority ey'okusatu kale kababeere bakadde bo, maama taata abaakutonda ne bakuteeka mu nsi. Priority ey'okusatu. Priority ey'okuna kale kakibeere ekintu ekirala kyonna ebitali bino ebisoose. Akyayinza okubeera omukyala, akyayinza okubeera girlfriend, akyayinza okubeera omuwala. Oyo gw'oyagala okuinvestinga mu emotions zo n'ebintu ebirala ebiyinza okubeera physical. Number 1, gwe yourself. Number 2, your goals and your dreams. Number 3, bakadde bo. Then number 4, akyasobola okubeera omuwala gw'oyagala. Lwaki kino okikola? Relationships zino naddala eri abavubuka n'abaana abo abato mwandizitutte nga bw'obeera n'ennyumba. Omusingi bwe guli, then ne kuddako okuzimba. Amatafaali ne gaddako awo, then waggulu ne tusembyayo amabaati n'ebikwatagana byonna n'akasolya. Wansi wano bw'oba osettinga priorities gw'ekintu kikulu wansi gwe musingi. Ozzaako dreams zo n'ebirooto byo, ozzaako abakadde bo, then n'osobola n'okuteeka ku kasolya omuwala oyo gw'oyagala. Ky'otasobola kwekolera ggwe ng'omulenzi, ky'otasobola kwetuusako ng'omulenzi, tokikolera mulala. Abamu baspendinga ssente nnyingi nnyo okutwala abantu bano out bo okunyumirwa. Okutwala omuntu omulala out yo okunyumirwa. Naye nga gwe musajja wattu, balenzi gye bali babikola bangi nnyo nga n'okudda eka ogenda tambuza bigere.
don't do it. Don't. Abalenzi bamwe mubagambe tebabikola ebyo. They should be the number one priority in their lives. Ennyumba eno akasolya bw'aba nga muwala katugeze essaawa yonna n'ava mu bulamu bwo ogenda sigaza omusingi, ogenda sigaza bloka zo nga kweziri nzimbe bulungi nnyo, ojja sigaza ne buliti zo waggulu. Sinakindi siringi bw'eba ekoleddwa ojja gisigaza, amabaati gokka ge gavaako. Bw'oteeka omuwala wansi ku foundation, then bino ebirala ne biddako, kitegeeza singa yava mu bulamu bwo enkya, ebirala byonna ebiri waggulu bigenda kuyiika, bigenda ggwa. Abalenzi abamu abetta, abalenzi abamu abeetuusaako obulabe obwa buli kika, kiva mu kuba nti batadde foundation yaabwe. Omuwala oba abakyala bemutadde nga foundation zammwe, bwe bava mu bulamu bwammwe ebiri waggulu byonna, amataffaali, obusolya bwonna ne buyiika. Gwe wenna n'okurambulinga, gwe wenna n'obeera so stressed, gwe wenna n'obeera n'oggwamu amaanyi. Abamu bizinesi zammwe n'ebirooto byammwe byonna ne bikolapusinga. Why? Because ebintu mubyarranginze mu bulamu bwammwe mu ngeri enkyamu. Omulenzi we kyali mu kuyitamu. N'abalenzi bangi n'abavubuka bye bali mu kuyitamu. So eno video ngikoledde mutabani wo, ngikoledde muganda wo omulenzi, ngikoledde gwe kennyini ayinza okuba nga embeera eno ekutuuseeko, yali ekutuuseeko, ate naawe gwetanatuukako kimanye nti teri wala singa priorities zo mu bulamu tozisetinga bulungi. Sebakije Emmanuel.